Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Gen. Kahindo Otafire mutuuka ku kitebe ky'Ambega wa poliisi ekibuli alizidde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga baasibye akagaba n'abakulu mu poliisi abalala. Eno agenze okutongoza okuzimba ekizimbe omugendo okuganyizibwa bwino akwata ku buzibu bw'emisango kye batuumye Crime Data Analysis Center. Amyuka ku Ambega wa poliisi kirimo byata ategeezezza nti ekifo kino kigenda kuyamba okulwanyisa emisango egy'okumutimbagano obubbi kussa ssente okubbisa emmundu n'okukuuma ebikwata ku bantu. Human trafficking, money laundering, SGBV, new modern ways of homicides and aggravated robberies. Ye Gen. Otafire alaze essanyu olw'okuba nti bapika poliisi bagenze bakendeeza ku kulya enguzi. Kidogo mnaendelea kidogo. I can now say I'm slightly proud of the CID. Abasabye okufuukula banga bantu bagoberera amateeka nga bwe galambikiddwa kyokka bawabudde nti omulimu gwabwe gwakola kumenyiza ku misango baleke kooti ekola ogwayo. If you want to eliminate criminals, take them to the courts of law. There is an official hangman paid by government, the judge. Why do you want to do things for the judge? Well, if you kill criminals, what will the judges do? Kyokka asabye akulira abayingira mu poliisi amuyamba okuddaabiriza poliisi y'e ne poliisi zonna eziranye ensalo kubanga zirabika bubi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.